Ekibanja ekyogerwako kiri ku yiika 2 nga kino kyonna aba kampani ya Wagagai bakizingako sengenge nga wetwogerera Namukadde Kayijona asula mu kisaawe kya mupiira oluvannyuma lw'ekibanja bba omugenzi Ssennyonga kye yamulekera okutwalibwa ng'agamba nti ekibanja kino baakigula ne bba mu myaka gy'ensanvu. Wetutuukidde mu kifo kino ng'abatuuze baagala kusala sengenge ku kifuba Namukadde Kayijona asobole okwetaayiza mu kibanja kye nga bano balabiddwako nga bawanyisiganya ebisongovu n'abakuuma ekibanja kino. Ye Namukadde Kayijona tumusanze mu kasiisira ke yakuba wakati mu kisaawe wabula ng'embeera gy'alimu eyungula ezziga ng'akataayi tekasaze ne zireeta abasirikale okuva ku poliisi y'e Kasenyi abakulembeddwamu Oscar Katongole okulaba nga bataakiriza embeera. Namukadde Kayijona abadde aggaliddwa munda mu kisaawe ng'atema miranga ng'ono bakiralaajanira President Museveni aveeyo ayingire mu nsonga ze asobole okufuna obwenkanya. Ono ayagala aba kampani ya Wagagai bamusasula abaviire kuba akooye embeera embi gy'awangaaliramu ng'agamba nti talina kaabuyonjo nga n'okufuluma okunoonya ekyokulya amala kwenyola n'abakuuma omulyango gw'ekisaawe kino. Kade talina bbanja lyabangibwa kuwaabirwa. Pulezidenti Museveni ajantaase faafuira wano kubanga mbadde mu ofiisi ya pulezidenti ebintu bibalemeredde. Babayise baganye okujja. Babaana b'abakulembeddwamu Kasalani Richard bagamba nti bakooye okulaba nnyabwe ng'abonaabona nga baagala afune obwenkanya aviire aba kampani ya Wagagai mu mirembe. Mukadde ali mu mbeera ya kufa. Mukadde baamuggalira abeera mu katimba bamukumira mulinga bisolo bw'aba afuluma bamwaza bw'aba ayingira bamwaza tebakyatukiza yadde okulinnya mu kibanja muli. Toyi baziggala kwegamba mukadde embeera gy'alimu naffe ffenna gye tulimu tuli mu mbeera ya kusoberwa. Bano babadde bali awo ne zireeta akulira abakozi mu kampuni ya Wagagai nga ye Balondemu Joseph ng'ono atutegeezezza nti ensonga zino ziri mu kkooti era nga balinze ensala yaayo balabe eky'okuzzaako ng'agamba nti omukadde ono baamuleka agire ng'abeera mu kisaawe kino olw'emyaka gye wabula nga baakugenda ne kkooti ky'enaaba esazeewo. Ensonga eno of course tukozesezza ekisaawe kino tubadde ne twagula ettaka lino tubadde emyaka 25 kati omukyala yajja last year ng'aclaiminga nti alinawo ekibanja. So ensonga zino emyaka 24 tubadde tumulaba ensonga twaziteeka mu kkooti ziri mu kkooti era tulindiridde kusala kwa kkooti ku nsonga eno. Ye omubaka wa pulezidenti atwala ekitundu kino Patrick Mubiru agamba nti yagezaako okutuuza enjuyi zombi zikaanye ensonga ne zitaggwa ng'agamba nti waakufuba okulaba ng'ayongera ku byokwerinda mu kifo kino okulaba nga Namukadde ono tafuna buzibu okutuusa nga kkooti esaze eggoye. Bwe nazitunulamu naye mbayita patizi zonna bekikwatako nempita abali ku ground beerosis ne bajja banyinyonyolamu ensonga za mukadde oyo. Temporary court injunction gye baleetemu oyinza okuba nga akyaliwo kubanga baagikola waali obwannannyini kkooti ejja kubunoonyereza ensonga ziri mu kkooti kyemmanyi naye ejja kunoonyereza obwannannyini omukadde mutuufu si mutuufu. Kigambibwa nti abakulembeze ab'enjawulo bazze batula mu nsonga zino wabula ne zitaggwa ng'abamu ku bataka b'omu kitundu kino bagamba nti Kajoyina yawangaalira ku kibanja kino ne bba omugenzi Ssennyonga Fred era nga kumpi buli mutuuze w'Ebufulu amumanyi ng'obuzibu bwonna bwava ku kampuni ya Wagagai okwagala okugaziya ekifo kyabwe wamu n'okuteekawo ekisaawe kya kampuni nga bano basasula abatuuze 8 wabula nga ye Namukadde ono tebaamuwa wadde 10. Abadde atuukako badde wamu naye kubanga nze yaliwo ng'akigulira ddala. Era endagaano n'ereetebwa endagaano n'eteekebwa ku fayiro tutambudde okwetooloola mu b'obuyinza ng'ensonga aba Wagagai be baziremesa okusasula omukyala naye ng'ekiwandiiko kye n'abaaliwo nga baagula abamu bakyaliwo tebafanga. Amyuka ssentebe w'ekyalo kino Kasule Abdu agamba nti ng'abakakiiko k'ekyalo emikono misibe ng'ono asabye bekikwatako okusitukiramu bataase omukadde ono kuba ali mu mbeera mbi nga naye agamba nti ebbanga lye bamaze ku kyalo kino bamanyi nti ekibanja kya mukadde ono. Omu ku bapunta abaaliwo mu biseera omugenzi Ssennyonga we yagulira ekibanja kino agamba nti omu ku baapunta ebibanja by'abatuuze 7 aboogerwako era nga bonna baasasulwa wabula ye omugenzi Ssennyonga teyasasulwa olw'ensonga nti yali yatwalibwa mu kyalo nga mulwadde. Mwasasula abantu 7 ffe tuli ba 8 tetwasasulwa. Te mukakasa naffe katumala okukebera mu likodi zaffe mulina ebiwandiiko nsonga ne zitambula abantu ne bajulira ab'obukiiko
kali Wagagai bwekebera mu likodi zaayo okulaga nti bannaffe n'abantu abasasula nabo bagenda okulaba nga waliwo ataasa nga tebayina likodi eraga nti banne nammwe twabasasula. Ekyo ne bakiwaka amazzi ne basooka basirika. Namukadde ono agenda kuweza mwaka n'okusoba ng'awangalira mu mbeera eno nga kati abatuuze beeraliikirivu nti enkuba yandimuttira mu kasiisira kano kuba yakazimbisa biti na biveera. Omukazi we bamusasule bamuyita Musibamatu twajja kuno ku nkumba 97 omukazi nga balina ne kabeekeri ng'alina ne bbawe bamuyita Rajabu n'azzaayo bbawe nga mulwadde bbawe n'agendeyo n'afiire ye Kenya. Omukazi yakomawo yasanga batunze ettaka lye awo wa mukazi si wa kampuni. Neus Chomuhendo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.